Enkola eno y'okusomeseza abantu ku kyoto etandikidde mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu e Kajuna mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka. Akulembeddemu enteekateeka eno Dr. Fiona Kalinda ategeeza nti embeera mu kaseera kano yazzeemu okusajjuka ng'okusinziira ku byafulumizibwa ekitongole kya Uganda AIDS Commission ebitundu by'e Masaka bye bimu akawuka gye kazzeemu ennyo okweriisiza enkuuli. Wano we tuli wano e Masaka abantu 11 ku buli 100 be balina obulwadde. Ekitegeeza nti e Masaka tuzzeeyo kumpi tutuuse Uganda we yatuukira ku ntikko. Basebo ne banyabo ndowooza mutegedde lwaki ekyoto kino kikulu nnyo. Dr. Kalinda ayongerako nti ekikwasa ennaku kwe kulaba ng'omuwendo gukyalinnya n'abantu abapya abakwatibwa n'okusingira ddala abaana abawala abali wakati w'emyaka 15 n'24 ssaako abakazi abatunda akaboozi n'abalunnyanja. Wano wasinzidde nasaba abazadde okwogera n'abaana baabwe naddala ku nsonga z'okwegatta n'okukuuma obwesigwa wakati w'abafumbo. Abantu 338 be balowoozebwa nti baafuna obulwadde omwaka guli oguwedde, naye ekyembi ng'abaasinga okufuna obulwadde baali baana ba buwala myaka 15 okutuuka ku 24. Omwo mw'otadde abakyala banneekolera bano abakyala abatunda akaboozi ak'ekikulu be tuyita banneeko, mw'otadde abavubi, simanyi oba tulina abavubi mu katundu kano. Babeetabye mu musomo guno baliko bye babuuzizza okusobola okutangaazibwa omuli ebyogerwa ku ddagala lya Panado okweka obulwadde mu musaayi, enkola y'okutangira akawuka eweebwa abo abeegasse n'abantu bebeekengedde, ko n'abeegumbulidde omuze gw'okwekebeza mu mannya g'abantu abalala ne babaguza results kyokka ono abaanukudde. Tukoze tutya embeera eyo okufuna okukeberebwa nga buli muntu at least n'amanya status ye. Viral load nga teri detectable. Singa omuvubuka ono akuze n'akawuka oba omuwala ali mu stage eyo nga tekakya viral load eno tekyalabika, nga we bamukeberedde agenda okufumbirwa oba okuwasa. Stage eyo teyinza okuba obulimba. Eddagala lino ly'amaanyi naye nga g'amazima gali nti litaasa. N'olwekyo kye tuba tugamba nti abasomesa n'abazadde ate tubeere basaale nnyo mu kusomesa abaana baffe. Omutaka w'oyo nga yakulembeddemu bataka banne ab'obusolya abali mu bitundu bino asabye abantu naddala abavubuka obutakopperera bya kizungu naddala mu bikolwa eby'okwegatta. Ono era alabudde abavubuka okukomya obwenzi nga bawoza mu kusajjalaata, okuwankawanka ko n'okwagala okwesasuza kubanga biviiriddeko Mukenenya okwongera okwegazaanyiza mu Buganda. Era okutabula ebigambo obwenzi n'okusajjalaata, okuwankawanka sajja alina omukyala anolabanga asuubirira abaana ba banne obwana obusoma obusuku wankawanka ekyo nekiva mu Mukenenya. Waliwo ensonga endala obuteesigangana omwami n'omukyala. Akwanaganya emirimu gya saako ya CBS PEWOSA Florence Luwedde akubiriza ababanguddwa okusomesa bannaabwe ebituufu era bagoberera enkola ya sayansi bwe kibanga Mukenenya anaalinyibwa ku nfeete. Tebiri mu kweyitiriza, tebiri mu kulaga bumanyi biyitiridde, twogere kye tusobola, kye tutasobola tukole ki. Naye ffenna nga tuli ku mulamwa gumu gwakulwanyisa ki. Omumyuka wa Ppookino owookusatu Mwalimu Kato Abdallah awanjakidde abazadde okwogera n'abaana baabwe gufuuka omulimu naddala mu kaseera kano ng'emitimbagano gifuuse baana baliwo. Olw'olumu abamu abazadde bayinza okugamba nti naye n'ebyo tubigamba abaana baffe ne bwe mutabagamba ekyamazima batusinga n'okubimanya. Ate abakulembeze mu disitulikiti y'Emityana balaze obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana bava mu masomero ogwongedde okulinnya nga kino kivudde ku bazadde abasusse okulagajjalira abaana baabwe. Abazadde abamu beesuliddeyo gwa naggamba mu kuweerera abaana, ate n'abalala abandi badde balina obwagazannyo ennyo okulaba nti abaana bano basoma, bambi enfuna yaabwe ng'awaka ntono nnyo. Naye ffe nga disitulikiti twongera kukubiriza abazadde okwongera okukola n'okuteekamu amaanyi tulabe nti baweerera abaana bwe babazza mu masomero. Kamisona w'okutumbula ebyobulamu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Richard Kabanda agamba nti Minisitule y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole ky'obwannakyewa ekya PACT ekiri mu disitulikiti y'Emityana baakulaba nga abaana mu disitulikiti eno bafuna okusomesebwa okumala. Ndowooza nti okuteeka amaanyi mu kutumbula obulamu bwabwe kijja kubawa omukisa okusigala nga bakyali mu masomero ate n'okulaba nga beewala ebikolwa ebiyinza okubaleetera okufuna endwadde eziva ku bikolwa eby'obukaba ate n'okubayita okufuna embuto nga bakyali baana bato. Akulira ekitongole ki PACT Geoffrey Kinara Semakula ategeezezza nti ekitongole kitandiseewo enteekateeka ya myaka 5 nga yakutunuulira nnyo enkulaakulana y'omwana omuwala mu disitulikiti y'Emityana
era nga bagenda kukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okukola omulimu guno. Tugenda kukwatagana institutions nyingi nnyo omuli ne government departments ne bannaffe abalala abakola ku byobulamu okulaba nga tusupportinga abaana bano naddala mu bintu bya reproductive health, okubasupportinga okufuna knowledge, okufuna ebyetaagisa ate okufuna ne referral networks so we bayinza okugenda okuyambibwa nga balina obuzibu.